teriyo muntu mugagga nga tatunda kintu tebageza ne bakulimba. Abagagga bonna Madivaani atunda sukaali, Madivaani mukwano atunda butto, atunda sabbuuni, mukwano atunda butto, atunda sabbuuni, atunda detergents, Mandera atunda ngano, atunda mipiira, atunda mafuta, atunda mmere. Yogera omugagga gw'omanyi. Sudiru atunda mmere, atunda ebimuli. Kati olina okwebuuza otunda ki? Lwaki oyagala obeera mu layini nga ffe abagagga nga gwe tolina kyotunda? Oyagala kutusunga, oyagala kutuloga, oyagala kutugamba nti ffe bakatonda baffe banyigiriza katondawo. Lwaki tolina kyotunda? Logiki oba ogitegera gye ggamba. Wava muno n'atunda amazzi, wava muno n'atunda amazzi, wava water, atunda plastic. Wava muno. Wava muno alina company ekola number plates. Yes, Tumpeko atunda number plates, atunda Mercedes Benz. Teriyo mugagga ekyo nkiteerako omukono. Teriyo mugagga nga talina kyatunda. Omugagga asukkuumye mu ssente. Omusajja asinga ssente mu nsi gwe bayita Elon Musk atunda mamotoka aga electric Tesla. Jeff Bezos amuli mu mugongo alina akatale kalamba. Yewava bino ebintu ono omwami bye yaweereza ebya Amazon. Kati oyina naawe obuteeka otogera n'obeerako kyotunda. Lwaki totunda amataayi? Tunda amataayi g'abasajja, tunda amasaawa, tunda galubindi zino. Oyinza obutatunda lenses, naye osobola otunda frames. Tunda wiigi ez'abakyala, beerako kyotunda. Ate bw'obeera otunda, londayo itemu y'omanye nti kati eno njagala ngiyize. Bw'ogiyiga oyongera okugisomako, ogisomeko, otandika okugyogerera, obeere influencer. Kati tusobola okukeera ku makya ne ntandika otunda amasuuti. Kye nnina okukola kubabuulira bubuulizi bwe bambala essuuti gye ziva, bwe bazipima, bwe zikola batya. Ne influencer bw'ajja, okimanyi nti amaduuka mangi ku Facebook oba ku Instagram gateekayo amasuuti ag'akabi ne gabeera nga go gali mu approach ya popularity. Olinajja naga, nice suit, nice way, oli mu bya popularity. Era sales zijja kuba wansi gwe bw'oba olowooza nti ku Facebook page yo oba ekintu kyo kyonna ojja kuteekanga buteesi mu WhatsApp. Mubalaba abantu mu WhatsApp. Oli lwakuba asiika capati n'agikuba bukubi kifaananyi nassa mu WhatsApp n'asirika. Beera influencer. Tandika otunnyonnyola capati yo eyawukana etya ne capati ya budala. Tandika okujoogerako otu influencing. Ogambe nti eno capati yange ekozesebwa eŋŋano bweti. Capati yange omunnyo guno tusooka na gukola bwe guti ne tuguze capati piraawo waffe akola bwati ne bwati. Piraawo waffe tusooka ne tumukyusaako bweti. Oba okitegeera kye ggamba?